Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni atuukidde Mizira wakati munnamungi w'abantu ababadde bamulindiridde ku kisaawe ky'e Kakeeka e Kakumiro. Minisita wa Uganda Robinah Nabbanja wamu n'abakulembeze abalala e Kakumiro ne Bunyoro okutwaliza awamu bamwaniriza era Minisita n'amutonera ente 10. Mu buwangwa bwa Bunyoro, engoma, engabo n'effumu kabonero akalaga obukulembeze nga bimuweereddwa era Minisita amutegeezezza nti abantu b'e Kakumiro bagenda kumuwa akalulu. Kakuba kugambire tulina abateezi b'obululu emitwaro 14 n'akasanju n'ebitaano n'omukaaga. Abantu ba Kakumiro boona baraganiize bajja kuwa obululu habw'ensonga zino. Minisita Nabbanja ng'ali wamu ne Minisita Fred Byamukama balambuludde ezimu ku nkulaakulana gavumenti ya President Museveni zeekoze era ne bawa ensonga lwaki abantu b'e Kakumiro basaanye okumulonda. Muzeeyi tukusiima habw'okutuwa disitulikiti ya Kakumiro kuruga Kibaale. Mukiteerera mu ngalo ekyo. Muzeeyi tukusiima habw'otukolera koolasi kuruga Mubende, Kakumiro, Kibaale, Kagadi, kilomita 17. Baitu muzeeyi ebyaro 551 byona bina amaizi, either amaizi ga Waikondo oba amaizi g'enseke. Tuina 6 systems mukaaga eza amaizi ga pipe, then tuina na systems 10 gana amaizi g'ebyaro. Museveni asinzidde eno n'abasuubiza okubazimbira eddwaliro eddene. Your Excellency, amagomboro 28 amagomboro 20 galimu eirwaro. Hali amagomboro 20 amagomboro 3 tukagombeka Nyowe n'Abataka. Alowe eirwaro erya Kisengwe okalikinguraho, alowe eirwaro erya Mwitanzige, arone eirwaro lya Mpasana. Hati habyobomezi mwine amagomboro amangi gene Health Center 3 usigere amagomboro nkatano gonka nugo gataina agandi gona gaine kandi rumu amaroro ganyu aga Health Center 4 ntuje kurufora District Hospital. Era basuubiza okola ku luguudo oluva Enkoko e Kakumiro okugenda mu district y'e Kibuga. Kana oluguudo mura wange Nabanjira wagambireho olukugenda Kisiita, Nkoko, Masode, Ntwetwe, Masode, Kiboga. Oluguudo lwange olwo ndo narabiremu ezo zona nkaziraba omukazumi ko bulemu kentaro. Oluvudde wano n'ayolekera district y'e Mubende olunaku olw'enkya omukulembeze w'eggwanga asuubira okuba mu district ey'e Kyankwanzi ne Kiboga.